tugenda kukuba ttooki n'okutunuulira ensonga ezikutte wansi ne waggulu. Ebyenfuna bya Uganda awuliriza ali eyo agamba nti bitabuka era nga bwe mulaba buli omu agamba nzijeewa. Waliwo yayimba n'agamba tukeera ku makya kupatikana emigugu tugyetisse buli kimu tukikoze naye tukoze tutya kuba obulungi. Njagala ntandikire wa Honorable Faruku Ntege okuba ttooki mu nsonga eno ey'embalirira y'ennyongereza. Ddala mu kiseera kino ky'emyezi ebiri egibulayo tumaleko omwaka gw'ebyensimbi tubadde tugwanidde okulaba nga embalirira y'ennyongereza efuluma oba kibadde tekyetaagisa? Kusooka kwa byonna mu Uganda wano buli kimu kikola kisoboka. Ate era osobola okwewuunya engeri ebintu gye bikolebwamu kubanga biragira ddala nti oba oli awo tetulina bukulembeze oba na structure kubanga owulidde n'okuwulira njozaayoza mwannyinaze Hadija ne ttiimu yonna gye yabadde eyo ng'owulidde mwannyinaze wano ng'abitottola ng'olaba atambula n'ebisawo agenda abimansa abantu bagenda bamulondoola olw'ebisawo naye nga ffenna tukimanyi mu mulamu waffe obwa bulijjo nti buli muntu yenna alina kaalina tasobola kubulwako baleebeesi so naye ng'ekyandibadde kikolebwa mu byonna kyenjagadde okuggyayo amakulu kwe kulaba nti systems ziba zizimbibwa so si bantu si ba individuals kubanga amawanga amalala gonna gye twegomba okutuuka gazimba systems olwaleero ne bwoleeta embwa n'ogiwa obukulembeze mu America America ejja sigala ng'ekola ki ng'etambula kubanga bali guided by the systems eziri mu place ezazimbibwa ez'amaanyi. Yensonga lwaki owulira kakati ne president Donald Trump olaba bikaseera tava mu makooti bamutwala wano bamutwala kubanga systems ezimukola ki tezisosola obaani therefore zibanga zizimbiddwa obuweereza bwonna bw'oyagala buba bujja kutuuka ku bantu kubanga ffenna kitwagala si byakulwanira mmere si yamawuledi nti yakulusaniya nti the strongest yajja okukola ki yajja okulya wabula oteekeddwawo okuteekawo program enteekateeka esobozesa n'oyo omunafu asinga okusobola okuba nga asobola okukola ki okufuna service eyo oba mulema oba mumpi oba muwanvu oba mweru oba teyasoma nga buli omu asobola okuaccessinga ki programs ezo. Kakati bodda ku bino byonna olwaleero nga bw'obitunuulira nti ffenna tukimanyi bulungi nnyo eggwanga akatyabaga ke tulimu ak'ebyenfuna myaka egyo gyonna gye tumaze n'omukulembeze waffe President Yoweri Kaguta Museveni myaka 40 ebyenfuna bikyali awo bikyaganye anateganawera gibulako ng'ebi kati we twali tusoma mathematics batugamba nga okuroundinga off either to the nearest olaki netufuna kakati awo tusubira nti awo tuba tugenda ne mu njogera y'Oluganda ekugamba tugenda kuweza bw'osukka ebitundu 5 n'odda waggulu kati oba osemberedde kiri off. Yes, we just round off to the nearest. Okay. So kakati bena bw'omala birabanga bikolebwa mu nkola efaanana bw'etyo otandika okwewuunya n'okulaba nti ddala do we really as ng'eggwanga tulina gavumenti kyekibuzo ekisooka. Ekyokubiri nti bwe tuba nga tulina gavumenti nti omulimu gwayo gwe guki oba kiwulira bapulaana batula wansi ne bapulaaninga kanzijika problem ya gavumenti omanyi tulina wano mbadde na kyengiramu wano nadde nsoma notisi zange omanyi ffe mugundi ze twakola tulinga basawo continuity learning every day okuddayo okoleki osome mu psychology tulina kye tuyita prioritizing tasks nti oyisiza ennyongereza wayula emyezi ebiri kyetaagisa is it necessary ebiriwo tebirinda kutuuka mu mbalirira eddako tebirinda kutuuka mu mbalirira eddako kyetwandibadde twebuuza kuba ojja kwebuuza ministry esabye sente z'okutega namugongo tagudde bugwi buli mwaka tujaguza ki tujaguza namugongo ate era tugenda okuvaayo omwaka ogwo nga balangiridde nti gundi yaddamu okutegeka kati lwaki twebuuza we bannamugongo gavumenti yes yatekinze over okutegeka ebikujjuko tusuubira nti byandibadde nga bibeera mu buli budget
ekola ki ejja katulina kye tuyita wetuba tuprioritizing tulina kye tuyita waliwo ekintu ekiri urgent nwaawo nekitali urgent nwaawo ekiri important nekitali ekyomugaso nekitali kyamugaso kati ekintu ekibanga kyamugaso ng'ate kiri urgent bakulagira kikolerewo do now wekibanga tekiri urgent naye nga kyamugaso kikola oluvannyuma do later oba ntegeera nga kyamugaso naye nga tekiri agenti kikole ddi later tokikolerawo kati wekibanga si kyamugaso not important naye nga kiri agent okisobola okidelegatinga nofuna aguni kinkolere nga si kyamugaso naye nga kiri agent kati wekibanga tekiri agent nga tera si kyamugaso tokikola osegedde eyo embeera bwetyo kati gwe sooka ne weebuuza akasiimo k'abaliko abakozi ba gavumenti kali agenti kamugaso wekaba kamugaso kali agenti ali nabo tunaalinda beekalakaase kali agenti tekali kitegeeza kikola oluvannyuma lwaki olowooza nti tekali agent osinziira ku kiko ekintu ekisinga okubeera agent disaster oba kiwulira kati saawa eno njagala nkubuulire tulina red eyes netunaba twegaana weeziri kizibu okuyisa abantu ababeera nga tonalaba ayinaki naye tuli ku self medication ekyo bandize nga bagamba ministry banayagala kulwanyisa kirwadde kino sensitizing na buli kimu okiwulira ekyo kiri agent niyo omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu yavuddeyo n'agamba nti ekyo kirwadde kiringa ssenyiga tekiringa ssenyiga kisobola okwewalibwa ati kati kyengeza kati yes kisobola ng'ogoberedde ebyo ebikulambikiddwa basensitizinze mwe mulina bulango bumeka obusensitizing abantu wano ku red eyes mulina bumeka nga buva ministry of health tetubulina okitegedde kati that's the problem kitegeeza kiba kiringa ssenyiga nga kisobola okwewalibwa what do you do sensitize kibagamba si kyabulabe nnyo ng'abantu bwe bakitidde nnyo si kyabulabe nekisobola okimanyi kisobola okuziba amaaso ne bekiruma baluma era tasks zikendeera tosobola kuintegratinga mu bantu engeri gy'okolamu emirimu si gyeba ya bulijjo for 1 week excuse me ng'oli waka olwa red eyes tosobola ku socializinga n'abanno ng'ongamba nti si kyabulabe bweba tegannamukwatako njagala wekiba si kyabulabe gamukwata agenda meeting president Museveni toyagaliza munno kabi nedda bwekiba si kyabulabe agafune agenda meeting president Museveni nedda bali mukuduulira bannayuganda oba kiwulidde omusajja asuze teyeebase olw'amaaso ng'okinagguka ti si kyabulabe eyagambye si kyabulabe nnyo anti no ekintu kyonna ekikwata ku bulamu bw'omuntu kiba kyabulabe era kyetaaga to handle with care ne agency oba kiwulidde kati so omuntu yenayina tosobola kuddawo n'okinaguka wetwandibadde tulowooza saawa eno ministry nga yazze nega bannaye twetaaga okusensitizinga abantu ku kino ne kino ne kino so that bamanya do's and don'ts bewala ekirwadde kiveewo kuba olwadde kitaba sensitized kikyatambula kyagenda muki kyagenda mu maaso kigenda kubeera controlled katono nnyo owuliramu wano bino ebifo birimu abantu bangi n'amasomero naye waliwo ne cases eziri mu communities buno obulwadde nabo bulinga obulwadde bwa ssenyiga nti abantu babeera mu maka gaffe gaabo nga balina obulwadde bwa furu naye alina furu asobola okugikontrolinga natagisiiga abalala n'akawuka kano ka red eyes katambula nga furu bwesaasaana kino kirwadde si kya interest nnyo si kya public concern nti tutaddeko measures zonna nedda buno obulwadde bwa red eyes nga ffe ku ministry y'ebyobulamu tebweralikiriza nnyo yensonga eyo wadde omanyi muwanze ebigambo mukamwa yagadde nkakase ndowooza munnayuganda akitegedde amukulembera gwalinamu obwesigwa nti gwe woba teweebase olw'omwanawo nga amaaso gamuluma omukulu agambye ekyo si nsonga kati no sate bigambo byange eyo erefe issue Emmanuel aine byona njagala omwana wafuna obulwadde amugambe beeraawo aleme mujjanjaba anti si kyabulabe
agaleke atugame no wange mumulaba wano gamuluma nesina ddagala lye muwa. Can I give information? Let us be scientific here. You see, the problem ya government yenu sijagiteka ku president yolu kakuta Museveni. Problem ya government yenu abamanyi balowooza nti the whole entire country knows. Chimu ekyokubiri kanjogere katono ku kyemanyi ku science. Obulwadde bwa senyiga, it's an airborne disease. Obulwadde bwa red eyes, I don't know how it's contact, not airborne. Ostegera. Nekirala nti senyiga ebiseera ebisinga ali attached ne immunity ey'omuntu. Red eyes sirowooza nti ali attached n'embeera n'emundu wano muli n'ogumu ku immunity y'omuntu. Kitegeeza nti omuntu ayinza okulwala senyiga nanuna akacungwa senyiga n'atamira ddagala. Ne red eyes njagala nkakase muganda wange mwami nga wayogedde muganda wange ono wadde FDC mpise ku bantu abasukka mu bataano just kwekuma bwekumi n'ogamba semberere tonsemberera nga president we yagamba naye people are doing bad. Abantu bali mu family balina obutamanya bo nabo. Mama ina red eyes akwata ku mutabani we akwata ku muto akwata ku bibegwe bakazaala and the government must come out to sensitize. Government yali badde bayidde wano musimbi Tom Kakande maliriza kati ekyo kyengeza okulaga nti kati eyo agency gye twandibadde twetaaga ministry ebakubanga yazzenga ne gabannaye twetaaga sente kino buli omu akiraba n'omunauganda buli omu akiraba naye tosakeera ku majja n'ogamba ate twagala mu kifo ky'okufa ku bannauganda be mukulembera be mujjamu n'omusolo nti ate mutuweemu ssente ze tuba tuwa eza pulezidenti ezitatunulwamu sawa etatunulwamu obumbi 13 obumbi 13 obutatunulwamu bwetamanyi kye bugenda kukola ng'abantu kati zimuyambako okuddukanya eggwanga. Omukulu ministre n'agamba mu bulamu bwamwe tebutukwatako. Ekyo si kizibu. Gwoba ozukuse tolaba ffe tulaba tukyagenda mu maaso. So kyengezaako okulaga nti mu Uganda tuleka be tulina okukola netukola be tutalina kukola. Naye ng'embeera yonna mu myezi 2 eyo budget yeetaagisa ki ng'olwedde tugenda kusoma budget ng'olwedde ensi eri drained out of funds teyina funds saawa eno bakamula basuubuzi n'abasuubuzi nabo ne baggalawo nabo tebalina ebazijja tebaziraba kakati saawa eno akuwa omusolo oli mumulaga nti mpayo biliyoni 13 ezitatunulwamu kati awo nzaaguwa olowooza mpa kifaananyi ki. Tuli ku Radio 4 ensonsozi tugezaako okutawulula ensonga zino nga bwe tuziraba. Ndina abakulu Tom Kakande, ndine Kasiri Muhammad Sendagire, ate ndine Diana Nanyanzu wamu ne Honorable Ntege Farouk owa ttiimu Kisoboka. Tuli naye mukadde kano ye nga bw'alaba ebintu bino kubanga bw'otunuulira buli kimu kyonna ekikolebwa kitunuulidde byanfuna eby'eggwanga Uganda. Bw'otunuulira enkyukakyuka ezikolebwa mu bifo eby'enjawulo, cabinet yeyongera okugejja, bamemba ba parliament beyongera obungi, tuba tuli awo ba RDC nabo ne beyongera kati babula katono okwenkanankana omuwendo gw'ababaka ba parliament. Kumpi buli kitundu buli kanyomero kuba ekibuga kirimu divisions. Bwe ntunuulira waffe Jenve Masaka waliwo Kimanya Kabonera n'Ennyendo Mukungwe buli kitundu kirimu RCC then ate ne babeera n'oli owo waggulu RCC atwala ekibuga kyonna. Kakati oli ayinza okwebuuza n'agamba nti RDC omutasobola kukola mirimu gy'abantu bana bye batadde mu katundu akamu ebyenfuna bino bwe tubitunuulira ddala gavumenti kyeruubirira kinaayitamu okugatta ebitongole byayo kendeeza ku nsaasaanya. Omanyi n'obeera ng'olina mukadde wa waka omwana omugezi olina kusooka oba abaakulembera balina kusooka kumutegeera na kumuyiga nti daddi bw'akola bw'ati kino aba ategeeza bw'ati oba agenda kukola bwe kiti. Kyakuyiga ki tuyinza okuyiga mu kino kyakoleddwa ekiri mu kino nti omukulembeze wa kuno n'akyemalira Yoweri Kaguta Museveni omweyagalize omuzungu kye bayita selfishness ebyo byonna byakola naye nagaseka akaseko waddembe ebyo byonna byakola tabikola ku lwa bulungi lwa ggwanga lino. Abikola lwaki? Abikola olwa selfish interests ze oba nakigwanyizi. Ndaba nga ayagaliza abantu bafuna emirimu. No, nati si kufuna emirimu tebagigaba batyo. Emirimu si gya rewards.
emirimu giteekeddwa okubeera nga giri clearly stipulated mu constitution yaffe. Ebyo nabyo abikoze kubanga yagenda ne mu parliament eteekeddwa okutubagira amateeka n'enkola eno nagimanipulatinga kubanga kati guli wano olwaleero oyagala kugamba nti ndowooza y'Abannayuganda okujjawo for instance nga term limits oyagala kugamba nti ndowooza y'Abannayuganda okujjawo age limit olowooza nti ndowooza y'Abannayuganda mu kweyagaliza Bannayuganda tegeeza Bannayuganda si bano ba self seekers nabo Bannayuganda anti bwe njogera ku Bannayuganda tegeeza Bannayuganda abawamu tukanyako biteekeddwa okubaako nga tukuwaako akalulu olowooza ndowooza y'Abannayuganda okubanga tulina parliament n'omunene bwayo bwefaanana ndowooza y'Abannayuganda okubanga tulina cabinet ennene okutuuka ku magnitude eyo gyeriko olowooza ezo zonna ndowooza zaani ezo zonna ndowooza za mukulembeze wa kuno n'abo abamulya mu ngalo mu luzungunuzo be tuyita ba apologists abo abakubi b'obugalo n'ababuzi b'obunyama era bw'obasanga olaba abamu batuuse n'okwerabira nti sapatu ya green eno ya bbulu zayambadde naye nga bwatu bwakola ki agamba kyova olaba nti ebyo byonna ebikolebwa ne tulaba kubanga buli kanaku mu Uganda tufukyali kipya buli kimu kyonna kyonna tekikyakwewuunyisa kubanga tuzze tubiraba ebintu ebyewuunyisa nga bikolebwa tewaliwo omuntu yenna asobola kutuula eyo munnayuganda n'afumintiriza n'atunnyonnyola obwetaavu bwa kati for instance ekyobwa RDC obwetaavu bwakyo okugamba nti tuddidde nti kuba RDC ababaddewo kompi twongeddeko ebitundu 5 ku buli ki ku buli 100 tubadde na 147 in fact bayise namu kubanga katubadde na 147 ndowooza oba then kati bayongedde bisatu obakiwulira naye ebyo byonna tebikolebwa lwa bulungi lwa ggwanga lino wabula bikolebwa mu mutima omubi mu mutima okubanga kati awo bali kalulu kali 26 bwe ntunulira gimu ku mirimu gy'abaladisi bano bagenda mu nsonga z'ettaka balwanirira abantu botabasengula ku ttaka be bakulira security mu bitundu baliwo ku lw'omukulembeze w'eggwanga bw'omutuukirira aladisi ensonga zo zituuka mangu wa president bwe mpulira boogera andi kati biri ebitundu ebitongole birala bijjo kubanga buli kyoyogerako kyonna kyoyogedde omwo kirina doketi mwe kigwa bwe tokimanyi bw'oyogera ku ttaka tomanyi wagirigwa noli akakiiko k'ettaka mu buli kitundu kirina obukiiko bw'ettaka buli kitundu land commission yes tulina land commission tulina ministry number tulina district land boards everywhere you go tulina area land committees zonna eziteekeddwa okubanga zitunulira ensonga ezo ebyo byonna bibanga bifu lwaki zisigalawo kubanga singa kigira mu good spirit ese tugambe nti balemereddwa okukola omulimu gwabwe tugezezzaako n'okuyingira mu nsonga ezo n'okutereeza bikoze eki bigana kakati kyetwetaaga nti olwaleero twetaaga total overhaul eya system eyo either tugi overhaulinga ne tujjamu abantu abagirimu kubanga bonna tubulina buyinza obubano nga Bannayuganda oba land commission eveewo RDC taking over tuddemu tuteekemu abantu betusuubira abensa n'okuzibikira gaps zetwandibadde tulabye ezirese omutawaana naye ebyo byonna tebikoleddwa oli agambye nti wakati mu ebyo byonna obuvunaanyizibwa RDC abuyingiddemu kakati ogenda kuwulira confrontation ono ayingira eno okulwanagana mukadde ke kamu tulina ne ssente bwa district kati namwe ne babateekawo nawe mubeereewo police weri land committees weziri land tribunals weziri tulina land commissions tulina ministry tulina ne RDC bona bawa instruction ku kintu eki kimu kanotuulira enkola ey'akanyonyi kali kannaddibanga obakiwulira ngako kaliwo kwonoona buki kufiiriza kiki kyova wakati mu ebyo byonna nga saagaana genda mu nitty-gritties kino nakiri kukitunuulira tuteekeddwa nga Bannayuganda buvunaanyizibwa bwaffe nga butuweebwa mu constitution yaffe article 1 of our constitution egamba nti obuyinza buli muki mu bantu abantu kikka kye batamanyi ti Bannayuganda tebaamanya buyinza bwabaweebwa nabuki bateekeddwa obwexercisinga obukozesa kubanga teri bino byonna gwoba olondeddwa nga mukulembeze waffe naye bw'olaba nga okola bye tutaagala tuteekeddwa okudda ntutunira article 1 eri kyetugamba ne tu exercisinga justly
Okay. Nga tutunuulira ebintu ngo tuteekeddwa okubeera ne tuzimba Uganda ffenna gye twagala ey'abaana baffe n'abazzukulu baffe n'abo bonna abalijja ku mulembe balembe tuyita bijjajjajjajja ebyali wano ng'ebintu bino bikola ki bikolebwa. Webale nnyo webalire ddala Honorable Faruku Ntege okunnyonnyola. Njagala gendako wa Diana kuleka Safu Kanyama. Olowooza ki ekyandibadde kikolebwa ekituufu kubanga tulabyenga ebikolebwa kaakano ebikwasa Uganda mu kkuba eddala lyetalina kutambuliramu. Ki ekyandibadde kikolebwa ekituufu? Nze kyensaba bannayuganda tuwa omukisa abatukulembera okukola ebyo bye balowoozezzaako okukola before judging them. Ne bwe kiba kikyamu nga tukirabye tuleme kuwabula. Before judging them. Kubanga tomanyi lwaki nkedde ku makya n'endowooza nti omusomesa wa primary 1 abadde mu class kamwongereko abasomesa abalala 2. Ngenza okukikola nga nina kyendabye kyenjagala kitereezebwe either by force of this new two oba gwe ng'omuntu olw'okulaba nti waliwo embeera ekyusekyuse mu kifo ekyo kyokola ki kyolimu. Sigenda kuvumirira bano 2 be baleese kuba RCCs ne ba RDCs zirikosa ne ba deputies baabwe sijja kukivumirira nganze omuntu ayagala obuweereza okutuuka amangu ku munna Uganda. Wabula tewenja okutunuulira ennyo yensaasaanya kubanga bwe tuba tulwana nti tukendeeze ku nsaasaanya ate nga twongerawo ab'okuwa salary kitegeeza tuba okusala ku nsaasaanya twogera ku kyogere nga tekiteekeddwa mu nkola. Kati bwe ntunuulira essaawa eno we tuli nti bw'otunulira division kati kanjogere mu Kampala bwe ntunuulira division zaffe ze tulina Machindi tulina deputy RCC deputy RCC zafunye ba assistants 2. There is a reason why they were sent there. Ngaba na office waliwo ensonga lwaki basindikiddwayo. Bwe nawulira minister for presidency ng'ayanjulira mzee yali amitinze abaana bali mu division ye Rubaga era minister for presidency Kororo yakyanjulira eggwanga nti akasaawa yonna abantu bo abakukiikirira eno gy'otabeera bagenda kwongerwako ababayambako abantu 2. Olw'ensonga abantu bano abakukiikirira eyo abamu babadde bamanipulatingiddwa azinga teba besulira gwa nagamba ku mirimu gye balina okukola ki tebatuuka bulungi mu bantu okukola n'okubanga beekoobaana n'abamu okubanga balumya abalala poor people. Kati tubateekako abantu abamu babeeko awantu wamu basitikinga then ne bano babeeko emirimu gye bakwasaganya naddala mu bantu eno wansi. Tulina mandate nti ababiri bano bayongeddeko era tebeekobaane noono gwe basanze mu office. Nze nganze sijjaga nti bajja kwekobaana because they are 2. Omanyi omuntu asigala muntu. Njagala obuyinza nze njagala obuyinza ng'omuntu ng'okimanyi mu office awaliwazze nga kati ayagala kubeera deputy RCC. Oyo assistant nga yazze. Ng'ajja kukola nnyo okulaba nga kiri ayagala abeere ki deputy RCC. Kyekyo kigenda musindikiriza okuwa proper report to the boss. Tajja kola report kubanga alina ekiruubirirwa kiri. Tajja kola report nga yeebuuzizza Kasirye. Agenda kukola report ye nga ye. Kati batunuulire ye. Batunuulire ya Kasirye bajja kutunulira neya DRCC. Abaddeyo. Bagenza okubateekako abantu babataddeko abasajja n'abakazi abo abali eyo. Nga reports nyingi ezibakoleddwako abantu eziri verbal n'eziri written. Nze nga ntudde wano mu katebe siina RDC gwentya siina RCC gwentya siina deputy RCC gwentya siina deputy RDC gwentya. Of recently nina kakesa akatuuseewo awo
nenkubirawo mulanga immediately era nentaginga abantu ab'emitendera okwabadde RCC wa Kampala, okwabadde deputy, okwabadde diso, okwabadde ne chairman wange Antwalo wa party. Okay. Ng'ensonga abadde egudde mu ssomero lya gavumenti ekansanga. Sigenda kujanja wano saawa eno because biri mu kukolebwako. Nayimiridde mu kifo kyennina. Nze saagala kutuula mu office mbenga neewuba zikole ki zimpuje ekifo kyange kimbeeze eno mu bantu. Ngomaliriza ngende wakasi. Kumanya abantu bye bayitamu, bulu bye bayitamu, then ndabe. Naye ekyanyambye bennakubidde omulanga ba actinze because nategedde nti ba actinze. Kiri kyogeddeko ekyokugamba nti ono agenda kuba lwaki ndeese ka story kano nti bano abeesuulirayo gwa naggamba ababaddewo nga batuula mu office ne baboggolera abazze mu office ng'ate kibaleeta okuva eri bizibu ne bababoggolera kati babataddeko ttabo. Era nze essaawa ya leero deputy ne RCC ali mu comfort seat musekeredde. Okay. Kuba tamanyi kyakola ki kyaliko essaawa eno. Bagenda kumukuba bagenda kutwala report naffe eno babisaati wansi tugenda kutwala report essaawa yonna omulimu guli mu bbanga mweddeko. Kale. Bwe tuba tugamba abantu tuba tugamba bammwe kubanga mwafosinze n'abakulu. Bafosinze n'abakulu okulabanga amanyi gavumenti yaffe eno mukkirize mugaani tutambulira mu mbeera ya kulwanyisa tulwanyisa. Okitegedde mucho mwerwanyisa mwekka bw'obeera awo tesifeka kati muli mu lutalo lwammwe bw'oba toweereza bannayuganda ng'ate ensonga kujja mu office kuweereza munnayuganda oyo wa wansi ekitegeeza tulina okuteekako force. Kaakati nange ndi eno mu bwange nannyazi waabwe nange ate nkola ekyange because wendi nkola report ate egenda nange straight ew'omukulembeze w'eggwanga. Webale nnyo webalire ddala Diana Kasirye. Yes. Kiki ekibaleetera ate okwerwanyisa mwekka? Sijja kiyita nti kulwanagana. Anti oli agaye mulwanyisa abalwanyisa. Ati omubi. Oyo omubi. Kale. Atatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Of course nze kunze mulaba nga mulabi. Ng'omunnayuganda. Kasirye. Najja wano juzi ku mikutu gino egy'amawulire ninzijukiza President Yoweri Kaguta Museveni. Ningamba the peace we have ng'eggwanga tuli mu kiseera nga we are living the disadvantages of peace. Okay? Nti eddembe eringi sometimes lijirako n'ekizibu. Era bannayuganda bampuliriza bakimanyi. Ba RDC bano okweyongera okubanga bangi saagala kwawukana nnyo na abajjajjanga actually Nanyanzi. Saagala nnyo kwawukana naye ensonga ebateereddwawo lwa bulungi bwa ggwanga, bulungi bwa Uganda, no yampuliriza abeere ng'asobola okufuna services. Okay? Services mu doctrine ki? One, bwe kibanga kya security nga owulidde nti no ba RDC be bali in charge of security. Wabeerawo RDC, wabeerawo DPC, wabeerawo security threat yonna. RDC okugeza nga taliiwo owa region eyo oba owa area eyo, kale deputy we kabeerewo. Deputy we anaabeerawo ng'akwasaganya fayiro ya lands, kale ono assistant kayambeko ku nsonga ebeereeteddwa. So on my side ndabanga ensonga eyo ya bulungi bwa ggwanga. However, nzikiriza na kino nkyogere nti wali emabega ba RDC nga ddala aba batali mu Kampala naye nga bali mu byalo babadde bataddewo embeera nga omuntu wagenda mu office ye n'amukaabira for example Kibattaka okumurescuring amugamba ku AK10 ogenda kumpako AK3 ku AK10 ogenda kumpako AK2. Okay? Kati ba RDC nga ovudde ku musalo gwabeebwa ne batunulira office okufunamu sente oba oliawo ng'ate zinyigiriza muntu wa waki kati njagala kwogera kuba n'ab'e Kampala ba RCC z'ab'e Kampala
the biggest challenge bafuna ya kuranagana n'abagagga ate nga abagagga bamanyi president. Okategedako ekibaleesa kulwana ntalo kyentegeeza kye kubanga nnoonya omulimu omukulu ogubaleesa kino omanyi ekisinga okuba ekibi ennyo kyetukyayina kati y'ensonga ya kubeera nga tujjukiza abantu okwagala ensi ebo kyebayita patriotism. Abantu batula mu ofiisi naddira ofiisi n'amaanyi gaayo ate okweragira ku balala. Otegera kyenkugamba n'ava mu kutunuuza ofiisi eyo okuweereza omuntu wa wansi. Kati weesanga wano eno tujjukira wali eri ba RCC bali batutte emirimu gyonna executive director gye yali badde alina okukola mu Kampala. Kitegera kyeŋŋamba abantu accidentally bava mu mulimi ku mirimu gyabwe gye bali badde balina okukola batya okukola. N'eki kyenjagala ng'omaliriza njagala genda wakakande njagala malirize nga ŋŋamba mu byonna gavumenti bye yali badde erina okukola yali badde erina kufa ku muntu oyo ampuliriza. Ba RCC ne bali badde basatu naye ng'ebizibu by'abantu bigenda kubeera solved, that wouldn't be a problem. Kati tebikolebwe. N'ekirala kyenjagala okusembyayo, let us tuleme kubuzaabuzibwa, okay? Tuleme kubuzaabuzibwa na namba y'abantu baweebwa mirimu ku positions ezo ku biki ebirina okukolebwa mu Uganda. Actually ka percentage katono nnyo akaweebwa. The number may look big, but the percentage is very, very small. Okay. Let us look at the big picture of are we going to get what we need from them, the results. Okay. Kasire Sendagire, webalire ddala. Oba bagenda kubeera bambala amasuuti nakweraga nti banyumye babawa offices. Peterson. Ki ekirina okukolebwa ekituufu mu nsonga zino? Ati ezimu ku kaweefube gavumenti gwebaddeko. Ekubidde Abannayuganda enduulu nti bannaaye tulina ekizibu eki okusaasa ensaasaanya yaki yaki y'ensimbi naye ng'ebimu ku bireese ensaasaanya agencies kati gavumenti ekulaga nti Parliament ne Cabinet yayise ekiteeso bagatte agencies okusaasaanya kuki okukendeza ku nsaasaanya omusolo naye nga zino agencies era bulijjo tuyimirira ano ne tuleeka ne tugaba there is duplication of roles. Okiwulira nti omuntu omulimu ono gwe yandikoze ate gukolwa abantu bangi ne twekanga nga sente zikola ki nga sente zigenda. Gavumenti nereeta initiative okugatta ebitongole courtesy of our cries. Ekyo bwe kivaawo ne tulaba titubadde tukivuddemu ne bajja ne bagala tulese ba assistant RDC. Privileges ezigendera ku bantu abo zimanyi. Omusaala, amafuta, ba secretary, offices, okiwulira allowances. Ng'ovudde ku musaala tonnagukola ki tonnagwogerako. Ate motoka. Anti motoka ate bavuga mpya brand new. N'abakuumi okiwulira kati nenkubuuza ekibuuzo kimu bagenda kukola kiba nabala kyebadde batakola. Makinde Ssaabagabo nga ye naba deputy bataano. Osooka ne weebuuza ndi gwe yes omulimu gubagalese gwa ttaka kituufu RDC mu etteeka limuwa okubeera mu byettaka akolera mu tteeka ki asala omusango gw'ettaka RDC omulimu gwe kumediatinga nange kyensobola okukola ki okukola on behalf of government kumediatinga bane mukole kino abo ba RDC bagamba bagenda okukola abamu RDC ba DPC baba wansi wa RDC ne RDC akola order ne bagaana nakola order ngawe kyakolebwa DPC na atenze kugambye tulina case waliwo issue era yali ku land naye nga ono land RDC nagaba nayo oyo mukulembeze bwati namuntu temumukwatako mumuleke ensonga ze ziri ku desk yange ng'oli azitutte bamusiba ne bagana omuta
nenga RCC awo yakulira ki era ng'aliwo ku lw'omukulembeze w'eggwanga alagidde agambye bino byenkugamba agambye fayiro yange ekyali yakulira wano mutuulewe tukole okunoonyereza ku wantu wana walwana Diana katumuwulire ono kakana nagamba ensonga ekyali kuki ku desk yange ekyali under ki investigations oba okiwulira ne bamusiba ne bagenda mu maaso n'okumusiba n'alagira nagamba naye muteyamala ennaku ezi kyotulaga nti kikitegeezako tulaga mu kino nti mukama wo abagambye nti oyo n'oyo mute naye nga mu Iraq dipisa ali wansi wa RCC n'alabisi RCC yalagira nabali mu muzannyo babiri tuliko 13 ensonso zikagende mu masimu wano no olaba Peterson nkyengezako kugamba nti wano bonna bye baleese bya butalimu omunnayuganda kye yeetaaga ayigedde service tayagala kumanya bameka abazimuwa okay nti oba bali 10 naye omu asobola okumpa service gye neetaaga kale abakulu bendi nabo mu studios kabamalirize ensonga olunaku olwaleero honorable timu kisoboka akatalekeka of course akatalekeka konna kuyongera okubakubiriza abannayuganda yonna gye bali okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ery'eggwanga lyabwe okutegeera nti be ba stakeholder abakulu mu ggwanga lino era okusalawo kwabwe kukulu nnyo era kwetaagisa kusalawo mu kikubanga okusalawo okukyusa obukulembeze we must answer the political question bwetubanga tulina bwetwagala eggwanga lino okulitoosa okwansalinga bino byonna byowulira tunenya gundi tunonyuli kati byafuuka bya kiso kya mbuzi kirekerera omusi nekitunuulira omubaazi omusi ali wali waggulu akola bino byonna batadde ku kamera abalaba bamala bakasukira omupiira n'abawulira bwe mwegera butine mwegera ng'obukoko bwe butinga naye nga y'abalaba ali wali ekizibu kiri wali waggulu wetuteekeddwa kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe ebyo byonna ebikolobero ebikyatukolwako bikolebwa muntu oyo era bwe tutaakikole tujja genda mu maaso nga tukyolya okukyolya ndoza kiri mu lugambo mu lusoga nga tukaaba ngeno batumanya live nga tebatusazeeko mutwe atumanya ali ready okutumanya therefore tuteekeddwa okwejjamu ebyo naye nga maliriza njagala okukumira bannamakindye bonna Makindye West abanfuula ensonga era abamanyi nti obusobozi n'amaanyi ngalina ndiwo okubeera muweereza so si kubeera kunoonyeza ebyo eby'omuntu eby'obuntu so baagala nnyo ttiimu kisoboka yonna gye musinzira okumpuliriza bitundu byange eby'enjawulo banna Kosovo wansi eri ssebo tebava ku puroguraamu eno waliwo Mumbejjaawo Nassolo agamba nti kuno kwabeera n'awuliriza puroguraamu n'abalala bonna gye basinzira okutuwuliriza n'okutulaba beebale nnyo okwekuumira ku lediyo eno gaggadde kubanga ya nsonga ate ensonga ze zoogerwako mwebale nnyo mwebale ddala Katonda omulungi atusinkanye omulundi omulala inshallah webale nnyo balire ddala n'okutwegattako tukulenza olw'omukaaga olujja Muhammad yes sibula abatuwuliriza njagala okusibula n'akagamba kataawukana nnyo na muganda wange nti Uganda ya bannayuganda Uganda si ya bannabyabufuzi ate tekiri ku bbanga kiri bamazeeko wabula yammwe so okukyusa kuba mu mikono gyammwe nga bannansi ate era nga njagala kano nkasindike eri abo abasuubira okwesimbawo nti sente si ze zikola okulya akalulu era ne abannayuganda balowoleza nti atatuwa tetujja kumuwa maba batunze ensi yammwe Kasirye Sendagire Muhammad tugenda kugira ddala ku bwa Lord Mayor era tugenda kutambulamu ne bannakampala era ensonga zaabwe zeezo zetukulembeza kama mbaya ni mbaya 2026 neyanziza mwebale kubeerako tujja kuddingana olundi weewaawo nange nyongera eddoboozi kuli abannange nembebaza abaddeko leero kiki wazoolidde kaki lwaki ndi musanyufu nnyo yakubulira nga tuvuddewo so bonna bannamakinde Ssaabagabo ku Busaabala Road Masajja Division mwenamwe namba tumiddeko ne maama wange ekibiri ampereza ka message nga kwali ampuliriza leero agambye awaayi kantege okay mama akuuliza ddoboozi Diana togendayo Diana
Simula batuwuliriza tugende nyine eddakiika etawera namuwuliriza ddoboozi tamukyalira abatuwuliriza program ekitawulizibwa ekyo webadde bannange abawuliriza aba radio 4 ntwala omukisa guno okubeebaza okutojeka amatu gammwe mukadde kana akatono moderator ke yatucreatingira tujje tugabane nammwe ebyo bye tulowooza ndi ebiyinza okubakkakkanya emitima oba okubategeezesa butya eggwanga lyaffe Uganda bwe likola ki bwe litambula mba waggulu nga ntumira ku bannamakindye Makindye West, Makindye East, nentumira abamakindye East A, Kibuli, mwenna abawuliriza abaliko, abawuliriza ba Radio 4, mbagaliza olunaku olungi omukama Katonda abakuume, wabula sinza kwerabira. President Yoweri Kaguta Museveni omukama Katonda mutuweera amaanyi omongera okumanya n'okutegeera nate n'obulamu agira atutwala kuba mukulembeze omuzadde ate mu ggwanga lyattu Uganda ffenna tukule nga bwe tweyagalira mu Uganda yattu omukama Katonda abakuume.